Bannange anti omusajja bonna mu nsi tebaagala kintu nga okimugamba ku kifuba. Naye ekintu ky'omugambira mu mukwano munne aba agenda kukikola. Akikola nga tewali amukase. Kati kiringanga kati kaŋŋambe tuli waka. Nkulaba oli mu kunaaza mwana. Kati omuntu gogambye naye naawe ejjako emmere owulira nti esiriira. Kati oyo agijjako. Naye ate gogambye mukwano sina no bwenteeka mwana wansi naye mbulyange emmere ewo. Manyi omusajja agijjako. Enjogera yokka yeewa omuntu ekyokukola. Wali awulyanga amuduumira ku mirimu egitali gigye. Wano ku Mulangira Interiors ebyo bye tukola. Furniture w'ebbeeyi, furniture wa class. Kwayagala ennyumba ebeere furnished, enyume bulungi nnyo. Tukuwe ku magezi ga interior designing. Ennyumba yeeveeyo bulungi, obeere ne space. Eri majestic, eri magnificent at affordable prices. Tuukirire. Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale, welcome to Love Life. Bapita Dorina Sasira, era mwebale kulikinga, sharing, commenting, na wasalamu obuntu. Lero lisima. Era ndine hoji kapo. Kugame nagale lero. Ndio twategede twambale ku bulaka. Yes, munange njaga nyo black. Tebaloza ntuvude feneka. Bale temubisala bade batazokoyogeza mbu nino olubuto. Abantu babaaki. Mama omuntu taliyako nazimba ku lubuto. Nekubye ekifaananyi n'entuula kati ekigundi nekizimba wano. Mama. Ndirubuto. Ninga kati lwaki abantu bagala mbeera olubuto. Kibayambira wa. Tene nkwagako kimuwagaana okweyerusa. Sisobola kweyerusa. Era kyekikumi. Naye ekintu ekitawaanya. Omubiri gw'omulungi. Pax agenda nakuba ekinzaali. Ne balooza wamma neyerusa. Toli wa kizigo. Sini wa kizigo. Ne Pax akuba ekinzaali nakwata. Ngamba ene wesigenda kwehoya n'abantu. Si wa kizigo. Olusi jakako yasigalayo nga bwe yali. Nagana nemune bagana begobana beeru. Nga ebweru batwala beeru balinga banyarwanda daddi batwala daddi. Kadaddi zena mfananako maaso na matu. Nema nti wali abasajja. Mami muddugavu ate si muddugavu nnyo. No nti wali abasajja. Na anti gwe nasika kala. Tebakwenda. Gwe omanyi nti wali Netta. Lwaki tewafaanana banno. Era babitusiba tekibugadaga omuntu walize muli. Lwaki wabafaanana. Okay, tulina mukala resemblance ne mukala zimuna ebona beeru. Mukala bona mama mweru. Tata yali mweru nga muwanvu. Mami si mweru nnyo. Asigako katono weeru katono. Yewa wafaanana mama. Yeah, nentwala mami kati waliwo ne muganda we omuddugavu mukko kati kirabika ne daddy alinayo abaddugavu mukko ndoza nabe nasika. Omanyi nti wali abasajja. Abatayawula mukazi eyerusa na mweru. Muna ekyewuunyisa. Omanyi nti bangi nga takimanyanga konti. Yenga amanyi oyo ali ku nakyo. Nga tabyawula. Mubatu kwa kuzaala abaana nagaba ye. Mwana afaananya ani. Kombe kafaananya nyina waako nga tanneekuba bizigo. Kati nze kyali kimbuzaabuza kalinga kaleega buno obwa haafu. Nga bukola batya? Obulega bwa haafu mbayite obutayina strap. Nakwata ngeno asiyo yaliko bamanya wattutu. Kumbe ay. Alizizise. Yes, ate waliwo kati obulala buno obwagundi mbwerabidde babuyita batya. Okakwata bukwasi ne kalinga bolaba. Oteekako kateeke. Kana kagira bakwata n'okasi webaka bwoti. N'okwata nga bolaba soul tape. Nabidde nga gye bakayitamu ne kakwata tuttu bweti. Nga kakutte ebbeere lyokka. Yes. Nontegeera entuula bwe ntunola. Nekakola n'ennywanto. Yes. Ne muntegeera. Kati mangenda kunaaba biki? Ngenda mu kinaabiro tolina kundaba. Nzikiza. Weriika n'otandika n'ogamba. Nenneekuba abadde okuwa abiri. Namba otayingidde ena. 16 nga ligenze mu bbeere.
nga toyina kyakola wala omusajja yagamba naye bannange nemwekanika mukazi agenda ovaayo zenalabye ebbina liryankubye kumbe ebbina olese mu kinaabiro banaye naseka nagamba abe tayitegeeze ku muntu ayambala bintu olwaki okkiriza mu nkula ye aino nemuna ne babyambala okkiriza mu nkula ate bangi kubanga buli muntu ekikula kye kyonna kye yakula waliyo akyagala wali omuntu nga ye choice ye wali omunange by the way ngolina omuntu gwayagala nga amabina tagagala nagagala wali omuntu nga kuwa kabina affe oli n'owaga nti omukazi wa kabina sina gye mutwala yes ng'oli ayagala muddugavu oyagala mweru muntu ali naganze njagala be oli naganze ku mukazi omuddugavu kwe siva true kano wabayo omuntu nga ayagala bawanvu naganze obukazi obumpi bunkolera mugamba katonda wa kati buli omu alina wagenda oli butuufu kati batage Haji katusooke n'ekibuzo ekyasoose omusajja bamuyita Ricky mufumbo yagenda n'afumbirwa yabala ekibuzo kiriwa okay mbuliza Haji Kapo nze ne mukyala wange twafumbirwa emyaka emitono emabega tustrugglinga nga kapo kakati bazadde be bagenda ne bagenda ebweru naye ne ba offeringa ne bagamba bannange sisi munnange rent abatakwanya mugende mugira mubeera mu nnyumba yaffe kati omukazi nayita ekiteeso okusooka yagaana naye olwagira ndooza engeri gyalaba naye ebintu byemukwata nakkiriza kati yabadde akubuuza naye ndooza muli kimuli akubuuza kyenakola kituufu oba nkola nsobi ekyo ekirwa ekituufu awo okugenda banti munaye tebalina sente za rent kati okusinga okubeera mu nnyumba batugobe mu nnyumba ya maama w'omuwala eya nazaala nene tusooke tubeereko eyo nga bwe neesootinga kubanga sente rent atutawaanya kati omwami ategeera bulungi lwakuba tomumanyi simumanyi ali kuno just erinnya kuliko Ricky eddala sijja liyogera bambi kakati Ricky naye Ricky oba wa myaka emeka nga yogera by'abaana batonyi naye kimanyi wala n'abasajja abakulu nga tebalina nsonyi kati goyinza ogenda n'obeera mu nnyumba ya nazaalawo kati obeera wawaso banga bakuwasa siyo byokugamba Haji lwaki abantu bewasa nga temulina ssente because oba muli baavu lwaki ate kati mba mugenda mu bufumbo kasamukiriza mu mbeera yammwe nti muna kati abo baavu yes mukubeera abaavu ate baagala bya bbeeyi kati Ricky waliyo n'ennyumba z'emitwalo 15 n'eza2 gwoza ndi mu nnyumba nnene kakati gwe omwavu ogiteekamu biki nku nedda tosobola kusigala ng'oli musajja ng'ate omukazi obeera waabwe olaba ku buko batugana n'okusulayo n'obudde okuziba ng'oli ku buko kibi bakyala misana enjuba tegwa ng'okyali ku bukoddomi bwo gye wawasa yensoba kino emikolo gy'okwanjula wano mu Buganda babaga mwanguyiriza enjuba ereke eggwanga muli wano kuba muba ku bugenyi kati ate ye ku bugenyi tenjuba tegwa bwasula nayo mukyama agende afune ennyumba y'essente zonna zawulya mu bulamu z'asobola gy'aba apangisa ateekemu mukyala wasigaze ekitiibwa ky'okuba nti ye yawasa omukyala oyo nzikibire nno nga si ya nazaala wa neeba ya mukazi tosobola kukkiriza gendayo bangi nno abasajja beekaza kati omukazi azimbye ennyumba ye ate gyampita ŋŋende nkulwemberera eyo wabayo obukulembeze olaba tugyogera muzaffe obeera ojja osala batto nagato oyingiza ebigatto mu nju yange kati bwakigambira owemwe gye yazimba totondowa n'ebino oluba bakigambira wuwo era ozijjamu ne bwakigambira mu gye yazimba gweno toyingiza engatto mu nju yange ogamba maama naakalaba enju n'ebiro wabigamba ng'olimuyo ng'abigambira eri gumanya nnyinimu ayogedde ng'okikomya ate bana ekyoyogedde oli mutuufu tukyogera nnyo n'ogaato biyingiza mu nju yange ne kati bwebeera ddala nga yiye omanyi tonyiiga nnyo onyiiga by the way beba bafuna entondo otondo wala nogamba buli kimu kyange by the way olaba ne muzamwe tugamba ennyumba yange mwekasamuleeta ekibagatta n'omusajja byonna mubeddiza kati waliwo omulala omusajja yagambye wano mbuliza Haji Kapo kyenjagala omumanya maama wange yandeka mu bufu yandeka ne taata wange andi muto nagenda nawo omusajja omulala simanyi kyabaawula ne taata simanyi kyabaawo nagenda omusajja omulala musajja mbuli yali mugaga
nensigala ne taata nenga bambonyabonya nga ebintu si birungi. Kaakati Mukama nyambye nkuze myaka 3 mu emeka eyo. Haina omulimu omulungi naye ekiriwo. Mama nga akuba essimu ayagala kujja abeereko naye oba amuwe ku ssente afune waabeera ndoza byagana gyali n'agamba namusonyiwa naye sisobola muyamba kubanga yampisa bubi. Kati ng'abuuza mbuno mba naafuna bisiraani nkole ntya kuba saagala muyamba sikifiiringa muli. Era Mungu agenda kutandika omusasula obubi oyo. Kati omuntu bw'owangulanga bagamba amezze taluma. Ameze taluma. Omuntu bw'omukubanga ekigo kwe kumegga. Ate tomuddako muluma. Byonna byeyandiyetaaze nga abadde akuze na maama we Katonda abimuwadde. Katonda amubeeredde nnyina. Byonna n'abikola. Kati ate ayagala kuteekako n'ekibonerezo. Ekibonereza nnyina yeefudde Katonda. Gwe kola obuvunaanyizibwa bwo ng'omwana eyazaalibwa eri maama. So muzadde wonna waakomera wadde teyanda. Teyamusuula mu ttooyi. Teyamutuulira ng'amuzaala. Ate yamuleka wa kitaawe amuzaala. Kati yakola musango ki? Yamanyi ky'obwa maama we okudduka yaddusa bulamu nga kitaawe ayagala mutta. Ng'ate obusobozi tabulina n'agamba omwana kasammulese ne taata we kagende enzunge n'ensi. Kakati ate oyo gw'onyiigira ate ogambye tomanyi na kyabaawula. Leka maama wajje olumu alikubuulira ate weewuunye nnyo gamba ono yali mukazi. Yakuleka wa taata wo. N'akuyamba no n'akuzaala n'ewantu ewalungi abamu akuzaala ewantu waateetegereza. Mbu waateetegereza. Naye haji. Maama akuzaala gy'ateetegereza n'akuteeka ewantu n'ogamba Katonda wa. N'ogamba eno family ki gye baalamu eno bannange. Maama wo mwebazanga nnyo okuteeka ewantu weeyeetegereza. Ne bw'aba ng'akuleseewo naye ng'asooka n'agamba wano omwana we muteeka. Oyo omukazi omuyita omagezi gaba nago gayita mmere. Yeetegereza gy'azaala. Ne basobola n'omuweerera obulungi. N'akula n'okugaggawala agaggawadde. Tyandibadde ssanyu y'okuwulira nti maama agambye ayagala kujja wano. Omanyi ebintu ebisinga tetubikola nsi kutusasula. Oba be tubikoledde batusasule. Naye tubikola mu butuufu wabyo Katonda empeera ziri wa Katonda. Kakati gwe ky'oba okola. Bw'obanga okyawulira obusungu ku maama kale kikola olwa Katonda. Olaba omuntu osobola okuyamba gw'osanze ku kkubo. Ate yakera ate we yakwawuliza ku musaayi gwe. Gwe baasala ekyenda gwali mu kuzannyirako. Mukaddewo wonna waatandikira kamubeeremu abakyala ng'omwami yakusuulira abaana. Wonna wajjira muleke abe taata. Ye waategeerera nti wano muveeko. Naffe tulina abaana betukuzizza tebalina bamaama baabwe. Naye maama waddiramu amagezi. N'ayagala abaana be. Muleke atandikira awo. Ffenna tetutegeerera kumu. Kati oba yategedde ku olwo kati gwe muleke ategeerera awo. Ategeerera awo. Oyo akole mangu enkyuka mu bwongo alabirire nnyina. Alabirire nnyina. Kakati wale yagambye mbuliza Haji Kapo mu bufumbo lwaki muli ssanyu. Simanyi lwaki yakimbuuzizza. Nze nkikubuuza yakafumbirwa bwa mirundi emeka oba ye yagwa mu butaliimu ssanyu. Nze bwe yangamba kati oyinza okukera ku makya n'agamba obufumbo lwaki temuli ssanyu lwaki temuli ssanyu mu bufumbo mbuliza Haji kuba yatera okwogera ku by'obufumbo. Kati oyinza okukera ku makya n'okwata Masaka Road nga lyojjamu n'obuuza nti lwaki ekkubo gali mu jjamu nga ab'ejjinja batambula bulungi. Kati asokuba oba tebuliiwo kutuwa ssanyu tulina kubeeramu muliga abafumbo. Nakigamba ddole n'ogamba nti obufumbo kitegeeza kwekendeeza ku mirembe. Wakyogera kukendeeza ku mirembe. Kwekendeeza toyinza kusigala ng'otambula nga bw'obadde n'obana munno. Naye okendeeza ku mirembe tekitegeeza mbuno tulina kubeera na ssanyu. Naye nga bantu basanyuka naye nga bingi byaleka olwa munne. Naye nga siga nti abafumbo si basanyufu. Abafumbo bangi abasanyufu. Ne wabayo ate abali mu mbeera embi. N'abali singo bangi ng'ennaku ebayonka togiraba nga ebayonka butaaba. Abantu bali mu buzigo. Ennaku ebaluma. Wali otuuseko mu nju y'omuwulu. Omuntu ng'aludde mu buwulu. Otuukawo n'oti. Aba akola atya? Simanyi. Ali ekiro. Kumakya bagenda ekikopo mwanyweredde caayi kuliko n'omugati n'omummonde ate n'akireka ku buliri.
ate olusina mali nakubita komone lumonde namerako envi kakati ate no mudiro esowani eri mu bbafu oba oyingira nakitegeera nti ennyumba erumya nga toto jamu kati kwega byonna sibiteeketeeke bababuukawo mbategeera mbu woba ogenda kujja mbu balongoosa nafuna omuntu amulongooseza wonna otuuke nga wamasamasa edda no twayalanga obuliri nga omanyi obutagenda kuzinga ekimuli wakolako nekimuli haki kakati ate olina akerewo okujja ne weebaka wansi oyagala atuuke nga obuliri bufaananaga bwe bwabadde design tefudde mbwabase wansi abantu bangi basula wansi ng'olinza oli ajja senga afuna akasuuka neyeebaka wansi ku tiles ka design kasigaleko aye mukama badde yakoze ebintu bye perfume akubyemu air freshener ate bwe kagwambwa yongera wamulambitegeera nange nabikolako oli mutuufu nooleta kando ng'oyagala ewunya tekakagunda kagenda kakendera nogamba nakono naye aluddeyo ogomanjira nkafuuwa waliwo yagamba mbu yafumba emmere ng'oli aludde enjala ng'emuluma wane nga awulira ennyama emusikiriza naga oba ndiyeekuuma olita kutajja tatuuka ufuuse ng'ekyana ekyawandiika nti bane abatereka sente nyingi mu bbanka mukikolamu mbwenze ndimu emitwalo gyange 6 naye buli lwaku mpitawo ngamba banka teggalawo ne babba sente zaffe balina banka 6 ndine buli kaseera ayitawo banka tebadduka ne babba sente 6 naye mba balinamu obuwumbi tutulo tujja tutya kyokate walowooza ng'oli nga alinawe n'akawumbi naye nga si byali nako ng'alaba n'okumala tekamumala mwana oyo yansaza nnyo mbu lunaku ayitawo nimpuliddeyo ababbye bannaabwe awo mu kibuga buno bubbanka obutereka babuyita busako bagiyita nalabye era banene sako ate watugambako kamukamu bayita bakamukamu babbye bannaabwe bilioni 3 simama obukadde 4 ate watugambako ne lumu n'ogamba lwaki mwesiga bisako lwaki tosobola kwete naye okweteekera si kyangu haji sente zikemme sako ezo banka ebwo bubbanka bwaffe obwomubutale bweki bwagala okuterekamu sente ensaamusaamu nga si nyingi bano bakunonako olweggulo waliwo sente zotasobola kutwala mu bbanka olweggulo otereka gumu kitundu 6 meka balina abaana abazinona ezo nyaamu naye osanga omuntu ng'alina miliyoni 2 nga tafunanga magezi gagenda mu bbanka n'oteeka muli mu sako omwezi nga guwedde omwaka nga guweddeko linadduka n'ogamba alikoki ezo ogundi ziyamba bano abaana 4 5 bakunonako 3 sente ezo ziwera ate bo n'okugulawo akawunti batawanyanga bbanka osobola n'okugulawo kunanga muntu ne baga nti olina mukwano gwa ine nanga muntu kale katugulewo tukutegedde tumanyi obubeera naye bino bbanka etawanyamu kati hati waliwo yangambuzza wano boyfriend girlfriend omusajja yamugambye bayingire ebintu vaayo eri gy'opangisa jangu eno tubeere ffenna nakkiriza yayingira myezi 3 kati musajja ayagala mbuno abeere nga naye asasula ebintu ewaka 50-50 kati weba masanyalaze leero sasula masanyalaze ennyumba ya musajja gye bayingidde like kurentinga naye bakyarentinga bonna kati weba nyumba katugambe mitwalo 8 omusajja yamaze namugamba kyokka gwasoka si yali guno musajja yamugambye boyfriend we mbu ajja kuleetangako 4 nanga 4 n'agamba naye omusajja ng'amanyi yamugobye ate kugoba batya haji ate obwongobye musajja yagobye omusakazi ate nakonde wala abasajja batamanyi kukyaba wala wabanga munombo abakukoye nga tamanyi ngejja kukyawa yamugobye naye ate kati doli anti ye ngoba ye ya eri smooth mpola mpola kubanga doli ni omuntu bentuuka nenkwagala obudde ne butuuka nga sikyasobola kuwanirira kitegeezo nnemye kati omusajja alaga nga atakyasobola kuwanirira mukazi abakazi tuliwo okubawanirira situla kyosobola kyotasobola kite ojja kutulika bakutaddeko ensawo y'obummonde ojja kutulika situla kyosobola lwaki ensitula kyesisobola abasajja beewanika abasinga oli mutuufu nno kati doli onaba wooli awo siyinza kukuwasa
sisobola anyway kituufu kyo bajja kusabiriza obeera ngakuntawanya ate nga waliyo abawala abajja okufaanana nga ensi emutwala nti waalayise naye nga nja kumufaako afaanana Doreen. Kituufu. Ate mu nkola yange ey'essente ensaamusaamu mu ngeri etali yakumpeeka etali yakumpaliriza. Ne buli obeera n'omukazi nga buli kaseera olabanga gwe bakutwalako kitegeeza kufiirwa bintu bingi. Eyo pressure gye bagendamu abalowe yagambye mbu abasajja basinga bemulaba Haji mbu bali mu mabanja abakazi. Anti yeteeka weteeka ku muntu nga buli kaseera olaba bamutwala. N'otandika okwewola eno. Ate olina omulaga nti oli mugagga. Buli kyakusaba simu gange kayatise singa onfunyeyo milioni 3 okay enkya kakati ogenze mu mabanja. Doreen tayagala kukwata Tekino. Kituufu. Ate wali ogowa Tekino n'afukamira n'akwebaza. N'abe wabwe n'abakubira. Musajja essimu yagiguze. Era oli butuufu. Musajja essimu yagingulidde. Mwe mwagala iPhone, mwagala biki? iPhone mwagala Samsung ezezingulula. Okitegeera. Kakati omuntu oyina mu nsi Katonda kye yatuteerawo buli muntu alina gwafiitinga naye. Naye kiva ku ggwe kwewanika genda mu liigi etaliiyo. Kyokka nga abakazi obalaba. Omukazi wo osomufuula ky'oyagala. Ate ku ssente ensaamusaamu. Yes. Ng'okimuteekamu nga bakutandika okwekwana. Omukwana. Like ensente ensaamusaamu like okimuyigiriza nti tonsabiriza nnyo ssente. Oba nze wano weekoma. Olw'okuba w'omusanze ye ali wansi wo. Okay. Ky'omuwaaba mu mativu nakyo. Gwe kyoyita ekitono ku ye kiba kiki. Olina okwana omuwala nga gwe kyolaba ekitono ku ye kinene. Okay. Nkutegeera kati. Kati osanze omuwala asula mu nnyumba ya 10 5. Nkutegedde. Togenda nayo. Lenti akulemera nga bulijja yatamutawaanya. Kati bw'okwata kamu ekitundu n'omugala gye emyezi 10 ogira ogiwaayo. Mama mwami mutyaba. Oyo ye pankwako. Ate Doreen yagamba ngo omwezi gumu gw'osasudde. Kakati obo milioni 2 oba kati wabulayiko. Kati oba okwana biki? Milioni 2. Omwaka milioni 2 munnya poloti ogyebaseemu. Poloti ttaka. Okutte poloti namba mwe bazimba enju gw'osuzeemu omwaka gumu. Yori gwogaba mwezi gwange nsasula bwenti ogenda kwa musajja tajaddamu kukwata masimu. Naye mubala butya? Batya. Fatunoonya kafa ati njagala nsula wantu nga neeyagala like. Anti olaba obulamu bw'ensi obulaba mukyala Doreen. Butegeeza kwerumya mu maaso osanyuke. Waliwo emyaka gy'obeeramu n'obeera comfortable mu buli kimu. Mu maaso n'otakiwanirira. Nekikumenya mu maaso. Nekikulema. Kakati ate waliwo yasula mu mbeera etali nnungi. Mu maaso n'aba bulungi ebbanga n'obulamu n'abupanga n'abunyweza. Doreen omanyi kye bayita omuntu ng'ezo ssente z'osulamu ng'aziteeka ku akawunti milioni 2 buli mwezi. Buli mwezi. Mu myaka 10 aba ne milioni 2 mwana. Zimukolera nno. Tezigula enju maama. Omanyi myaka 10 ajja n'agula w'osula. Nga uwenga aguzeewo buguzi. Ate myaka 10 si mingi bye bisanje omuntu akera ne yeerumyamu. N'agamba ekirungi emyaka gyaye gikyali mito. Omanyi? Obulamu obulungi tebunyumira ggwe. Bunyumira nate. Gwe wano wooli mu myaka gyo okyasaba buli kimu kikwasa engalo zo n'amaanyi go gakisobola. Ssente n'obulamu obwo obulungi ginyumira by'abantu bakulu. Omanyi myaka emikulu omuntu atuma ssente ze n'abaana baba ggwe waka. Omuntu omukulu atuma ssente nga takyasobola kuyimuka. Nakama genda kugundo byowulira. Ssente ze bw'aba ne ssente buli kimu ssente zaatuma bebawa omwana. Kakati ate gwe wazoonoona mu buvubuka ne ziggwako ne tuuka mu budde obukulu nga bwe wanditumye wabalya. Abaana wabafumba. Be wanditumye wabalya. Be wanditumye wabalya. Naye kyokka kankubuulire. Guno omulembe gwammwe
ogwagundi eze musulako apartment bikusobera kugenda baleetera emitawaana ate n'ennyumba ezirabikako obulungi zitandikira mu bukakadde plus ezisinga naddala nga toyagala kubeera wala nnyo okuva mu kibuga. Kati Dolly n'osula bw'omu. Yes, bulungi nnyo. Oli mukyala nakyeyombegedde. Aja nangidde. Dolly ni akayumba k'ataano okasulamu. Sisobola mukwano. Ati nno bino byenkugamba. Ataje kakubire mulimu n'ebisenge nyimuka bimusi n'ebitunda ngamba okay nekino weekiri. Nga teri kibeerayo. Just kitanda ate nga seeta n'abagenyi nengula uno ekiranga ngamba yes. Namwe mulimu ekitanda. Teri asulayo. Mwezi mulamba mwaka kyale. Kakati bino byenkugamba obiraba. Mbigamba tebyetaaga na kamera. Mbigamba nga musajja mukulu ataakwagala. Ndage twala 5. Okugaggawala kwonna n'okweteekateeka mu bulamu bwo. Saving. Akwekendeezaako expense. Ne weerumyalumyamu. Kati ekyo ogenda kisazaamu. Milioni 2 nyingi nnyo mwana wange. Kati nga nsontaniko kunoonya ennyumba y'M5. Ebintu ebitajja mu 5 bitunde. Munju? Biveemu. Kati ebintu by'olina ebyo birala tebijja kgenda mu eri ntono. Bitunde osigaze eby'omugaso ebigasa. Gomanyi nti waliwo ate abasoma mu lumu abasobola balaba ebyobugagga byabo. Ayingira bw'ati. Buli kimu n'akiramu. Yebakaji akyuka mbwati nanga tewali kimuli wala tabbwa naye nkubuulira ezo sente baana mmwe nnyingi ate sigwe wekka naddala abantu abasomye tuli bangi mumanyi lwaki abantu abatasomye babagaggawalako sibalina mmanya kubanga bo beerumya embeera embi tebagitya wano mu buvubuka neyeeyisanga omuntu ali awo naye munnanga agenda okutwala ku byayina n'ogamba omusajja bino ebintu bibye kakati mmala okuba mwakulya eri ku masomero muvaayo obulamu mwagala bulala luzungu mu lufuku muddaawo kakati omuntu ng'oli bw'omu enju kumpi nnamba yaki sinakumpi nnamba nju nnamba nti yaki ayagala kubeera muli ndowooza sesibaye kyakugamba njagala nnyo abantu awalungi noyimiyako ku balcony yes nolyayo kacaayawo nogaba yes ne kati nga milioni 24 nga nziwaayo nti omwezi mbuze baseemu simanyi nti kisobola nze nagenda n'okuzimba enju nakoma ku nju ya $25,000 okupangisa nga kisenge ddiiro kubanga ezimu ziba kisenge ddiiro nakoma saayongera so kati kitegeeza oyo muwala aveeyo omusajja yamugoba naye ye takiraba kiraba ko abali bonna kati lwaki ye yamugamba ajja ayingire mu nju n'amulemesa okupangisa gye yali obufumbo ddiiru yaganye ono yagisazaamu ddiiru yafa ddiiru yafa kakati omusajja nkugambye kasaba nga takyasobola kukuwanirira kati bwe yayingidde nalaba nga ekirala omuwala asomanga ebyenfuna ebisinga ku by'omusajja era ndowooza omanyi waliwo abawala nga balina emirimu gyabwe nga mirungi nga gusinga ogwaki ogw'omusajja omusajja nagamba lero lwaki simugamba netugabana atwangisa ekirala baleka bonna bato manyi emyaka gy'abaana abato gisesa bintu byebakola bisesa munnange naddala nga bafaanagana entegeera ate bebaagala okubeera mu bufumbo nnennyo anti nabo babuyita bufumbo wadde simpeta kasa babeera bonna neera buba bufumbo nti wa mirundi mingi waliwo buno obufumbo obw'amateeka ag'eggwanga waliwo obufumbo obw'amateeka g'enzikiriza waliwo obufumbo nga bakadde bamwe babawa ebbaluwa nti tubakkiriza babeebere bombi nabo bukkirizibwa mu mateeka basobola nga n'obufumbo obulala ng'omuntu muludde mwenna n'okuza ne muzaala abaana obwo nabo bufumbo oyinza ogansi mukazi wooyo
ng'ate ebyobufumbo babikola babeera bafumbo naye aveeyo nga bukyali era ngena mugamba kiringera ge magezi ge nawadde ne bansambya kuba ndaba bannange biri pambi bugundi bwe nga yeegayira nagabe bapya naye omusajja bambi we yeegayira okuba bayaaye waliwo omusajja yankwanako edda ne yeekaabya kumbe guyaaye naye nga buli bwomusonyiwa katukamu sakale mwezi nga gumu ebiri ntaddayo ngamba bannange naye akyajjanga ne kikaaba naafukamya naakaaba n'abeerawo ne ku tayo n'akaaba nakulaga ayina ennaku gwe maama gwe taata n'ogamba bambi nakamuwa chance endala kyova omusajja wakabasi mbumulavu nyenze kyeŋŋamba abo abaana omanyi oba n'abawabuzi bangi sibitegeera anti abawabuzi basooteka obufumbo ku social media oba ogenda bafuna bakojja tubaawo ne basenga gwe kasa weeteeka ku social media no ekyo kyo kitega kyeŋŋamba abawabuzi azini mikwano gyabwe kyeŋŋamba kubanga waliwo kati saidi ne saidi kuba biri kuliko atayagala munne lwaki abamu bagamba n'omusajja yatamwagala bwe bagamba omusajja mbu yatamwagala kubanga ono yamuzimbye ennyo like no omuwala yazimbye yazinde kale okumwongeramu ennyo like jandabanga nakakaana akato munekaana akato mukama yakayamba n'akawa amagezi ne katandika nsi magezi gambira nti yakayamba n'akawa omukisa abantu balina amagezi mukisa yafuna omukisa era talowoozanga nti gamwesera akuggulirawo n'agamba gwe nkutadde n'akuwa omukisa ne begamba nze amagezi gennyina ng'ogajjawo ensi ng'eyina amagezi munnange omukisa gwe yamuta so ekitegeeza bakiteta bato kyakubi tekuli ali bubi katonda abayambe bali myaka egitanawera 3 ne buli muntu yeeyagala buli muntu akyasobola okufuna gw'amwagala kubanga okubeera ababiri mu laavu kitegeeza mwembi kwagala wadde okwagala tekwenkana naye nga noono akulina niye omukukwe ke kugenda mu kalimi 0 ne bw'okola otya tokuzza ate omukawe bayiza omwala assa kuyingira 0 omutamuzza tosobola katebe kaso kubyaga mbuno mbu omuwala bwayimukana omukazi yena nayimuka nano batamuzza botamutasa mukiriza kudda mu nju atiisa mukazi we atisa mukazi waleme ennoba naye ono gye yasuze ayaga kuddira jinja dikola piro mutabale era abanyabonya bandayo people osho tutawanya ekyo kaera kituufu nkugambye baddayo ensi si nnyangu bayasuzeewa bambi ndowooza otegedde ebimu weerekerezanga n'okomako wookomye nkubuuliridde wano ojja kutulika mbojja tulika natesa ennyumba anti bali babitaka ku social media nga bwewagamba bagenda ne bagula ennyumba ono n'ateekamu kino ono n'ateekamu kino katedi ono n'ateekamu kino kati ennyumba bagenda kikola bati ettaka lyabwe babiri babigula bwali bagipangisa then landlord n'atuuka n'abagamba abo abaana n'abagamba mbongitunda ne bagigula era we nga bwe bagigula nga oli agitunze nabo basobola ogitunda ne bagabana ssente era buli omu n'akwatamu ebyo nolini mu bifumbo buno mu nsi muno okiraba obulamu kyekikulu temwesibanga mugwa kuba wamu ng'embeera mbi ate ebyabwe ebyo byolaba beewaliriza by'abantu abawangadde mu bufumbo nga baluma okuleka abaana okutaataaganyizibwa mu nkuza y'abaana nibbo tebalina na mwana baana bato bwe mba mutabukiddemu egyo emyaka olwo gye bujja poliisi eneevanga ewammwe ebintu basobola okutuula ng'abantu nemuga obufumbo bwo bukoze eki kino twakigula bintu kitunde oba gwe olina ssente gwe nsasula nkikulekere biga bivaawo ate mba munaakolaki waliwo yabadde interview nga n'agamba bannange nze natuuka yali akola shedi y'okuyomba ewaka nga bwe n'agamba ndi naawe mpulira byonkoze bingi kati nga mmanya nti omwamikazi bwali bize kati ku lunaku lunegundi negundi tunaba tulinyomba lwa mukaaga era abiwandika bina bwe wamukola weeks 3 kino
Katobozeke wakanoga wale tugende ko out awo tutuleko. Akati Luli wajja late. Luli nakusaba sente no nimba nagenda kwa ngokomyewo nenga tempya. Ne of course bano banga. Kati bali bonna. Ogwasembayo era mndozo musajja ya last warning kubanga obufumbo bwali bugenze bwo. Yamugamba guno gwe kusomera olwono basi. Yamugamba wetereze nkoyi. Wetereze. Olinga ateyagala weyagale. Yamugamba weyagale. Ate Bannange saakufuna nti no ina kujja kwaga. Love toyina kujijja kunze nawe weyagale. Sanyu sinza ino kuwe sanyu nawe wewe kusanyu. Mama musajja yamugamba nedda weyagale soka weyagale. Omuntu na mutuufu. Esanyu nawe eriyewe. Ati waliwo olinga esanyu ndi kujja kugwe. Lwaki nzenzeka. Nkusombere nawe kenyini ditekewo. Naye manyi nti doli abakazi be bannannyini mirembe waka. Era bannannyini jimalawo. Doli ninga wasazewo olwokuba nti abasajja tuwunga mu mukwano nga wasazewo nti baawange ngenda mutambuza bwenti. Munnange omutambuza era bwotyo. Fere tuloza muno baakuloga. Ate omukazi gyakoma okuwa musajja w'emirembe emingi gyakoma omufuga. Omuntu gyakoma okuwa emirembe gyakoma okufuga. N'omusajja mwabata bakazi bawe emirembe mwonoonekamu ne mukola amachati. Naye omusajja nga bamuwadde emirembe emingi bafuga oli ne bakamala. Aba yawunga takyategeera kye bamugamba kyakola. Bannange. Naye anti omusajja bonna mu nsi tebaagala kintu nga okimugamba ku kifuba. Naye ekintu ky'omugambira mu mukwano munne abagenda kikola. Abagenda kikola. Akikola nga tewali amukase. Kati kiringanga kati kaŋŋambe tuli waka. Nkulaba oli mu kunaaza mwana. Kati omuntu gogambye naye naawe ejjako emmere towulira nti esiriira. Kati oyo agijjako. Naye ate gogambye mukwano. Sina no bwenteeka mwana wansi naye mbulyange emmere ewo. Manyi omusajja agijjako. Agijjako. Enjogera yokka yeewa omuntu ekyokukola. Wali awulyanga amuduumira ku mirimu egitali gije. Naye ate wano omuntu oyinza n'okyetuma weka. Ng'owulya kituufu. Kasajja bambagamba tipaira sinti tugano sinti tetwagala bayambako ewaka naye omukazi ogenda n'omulaga nga tebakikola mu bwagazi n'omugamba leero bambika mu buyonka muna kansimulekoko wano n'akifuula kya buli nnaku mboye musiimuuzi wa wano kwegagwenga bw'otasimudde wabeererawo. Bagamba kibale tubayamba. Kati nze simanyi bwenzira kiro emirimu gyaffe egimu gya kiro. Mbunenza okusa abantu sima mumpe kino. Nze manyi kimu nti abantu bebanzigulira caayi wange nga wali awo mu kafulasika banze bamanyi bakyayi ekiro. Siina gwe ngamba nti tuula wano era awo mbogeze mpozi ng'okya okyagadde n'emateeka gankula kyabe era mwetera bulungi mu kikopo buli kimu bakiteeka manyi weekiri nanywa bulungi caayi wange nennaaba nengenda nebaka. Anyway, kakati mnaye Hatima Nalugwa yagambye yali asoma mawulire. Mutegedde bulungi musiraamu oyo. Hajjati mnaye yagambye mbuye obufumbo yabunyumya na Oluganda. My marriage, I enjoyed my marriage more when my husband was abroad. Okay. Yabunyumirwa bbawo avudde mu Uganda. Kati bwe yabeeranga bwaba bwali. Bagulubanga bugulubu. Kati nga bwagendako ebweru. Ngate sanyu nga butambula so nagamba mufumbo kati tukole tutya naga singa taddira ddala no kikubuuza nengamba kyo baana nagenda kirowozako nengamba nekirabika Haji nze bwe neemanyi kiraka okuwangalako mu bufumbo bwebanga ndi wabugenda naye taka ng'omuntu ajja n'agenda nga tabeera muno kyovanga ffe abasiraamu baba muyina ebbuba. Omuntu w'abakazi abaana bonna batuuka ne bamwagala nnyo. Bonna abaana abakazi. Anti asula ennaku bbiri agenda okuddewo doliri nga amaze ennaku 8 nga tolinaye. Ebbuba. Omanyi omutegekeranga mugenyi. Yes. N'otereeza kano kali. Anti olwawo n'okulaba ku munno ekibi. Kati lwakuba nti n'obuyumba tusula mu bufunda. I know. Naye ng'omuntu nga ennyumba erimu ebisenge ebiwera. Ng'omukyala asula mu kisenge kye.
nga n'omwami asaba mu kisenge ne mukiteesako si mu bubi munne musobola okukuumagana n'otalaba nnyo ku munno bibi n'atakufuluutiramu n'atagenda nga mmanju ng'olaba kozi wagamba gwe tobyagala oba okitegeera waliwo by'otalaba lw'ogenzeeko ewuwe mu budde obugere era n'oddayo gye weebaka oba ye najjeno naddayo gye naye ggwe abantu okubeera awo ne beenyweza bati waliwo be baagamba simanyi musakazi takuba musajja mugongo basula beekutte bati beekyusanga pipa mbutebeeta bino ebyokubeera bw'ota oli bambi n'akoowa omukono ne gumufuukira gufuuyiridde naye oli n'agamba nti baagaa tebakuba musajja mugongo waliwo ebintu nga banne byetaaga kukyusaamu nga byadda kakati mwannyinaze kyayogera kyandiba ekituufu n'omuntu okubeera ennyo naye obuteetaamu kitama buteewamu kaggaapa omuntu okolamu ku byayagala ebitabye kuba teriyo muntu atalina twekisize mu ye twekisize okimanyi atalinamu byama mu ye dolini bw'obeera ng'otudde wali wekka waliwo ky'oyinza okukola n'ekyo tayinza kukola nga abantu webali kati oyo abeera dolini yennyini yeetegeera ali bwomu era buli kintu kyawulya ng'ateeka okikola asobola okukikola ng'ali yekka kakati omuntu n'omubuzaamu obudde bw'obwomu kwe nakugamba nti abantu ne mba mugenze abavubuka abakyakyaza abawala mugenze mu hoteri munno muweemukko kadde like muleka afulume abeereko ye kuba gwe fuluma omuleka abeereko so oba kiweefula agenzeko ku dduuka oba ku supermarket kankomeo kamane okuva ku supermarket omuwemukedde kikaasa kalowoozeeko aterere ng'omuntu n'abantu basuza embuto zibaluma kituufu obwavudde mu bbala watuddawo tavuddeyo nakulemerako awo wenyini muntu muwemu obudde yeetereze ng'omuntu okiraba muntu muwemu obudde kati ne mba nga muli waka muntu bamuwaamuko time ye ey'omu ng'omuntu tosobola okuwa bayitha tomanya bayitha notamukoowa nnyo era omuntu osobola omulaba nga baagenze mu kisenge omukazi tebamugoberera bugoberezi osobola okusigala ku tv y'omuddiiro n'omuwaamu essaawa eba mu kitundu n'abeerako yekka naye ne yeerowoozaako ng'omuntu n'omusajja si buli waatula omulaba atadde akatebe ku balukoni naawe n'osikayo akako kakati takuyise gw'otegedde otya bw'alina byalowooza nga toliimu kyokka ne tukikola nnyo mbuno omuwa omukwano nenzijja nentandiko gokibebe nako kuwewetako nentulakaawo muntu osobola okumulya ng'akomyewo ewaka neyewamu time n'asigala mu mmotoka n'agizikiza olusi n'amenyako ne ku mutto n'alowooza kitegeeza mbuno oleete emisinde munaawe oggula esayidi eno munaawe otuule ola yabuuza nti lwaki abasajja abafumbo bwe batuuka ewaka basooka ne balwamu mu mmotoka aba akyalowooza abamu ne bagamba mbu abeera diriti nga obwenzi obwo obuli mu ssimu n'ekitali kya bwenzi kati kankuwa Doreen muntu mmoloka omasobola okubamu kuba akimanyi bw'ayambuka amadala obudde bwa mukyala we kituufu byonna byalowooza bikoma ng'ayambuka olutuuka kulikayo obudde bw'abaana na mukyala we naye wano asooka n'alowooza ku byonna ebibadde byasigalidde n'abimaliriza n'asooka ayingira mu nju kutegedde munenga hajja walabye sane walabye soro yabadde Kenya no yabaddewo naku bbiri emabega omusajja yali mufumbo n'agamba omuwala ng'akimanyi muwala yali ku university n'amuwerera mbu omuwala yamugamba mbu bwe naamala bwe nti ne graduatinga nja kubeera mukazi wo amaze ku graduatinga agamba omuwala amugamba sobola kubbira n'omukazi kati omusajja ku lw'obusungu obusungu ki obwo bannaaki bwekimanyi alina n'omukazi yamuyiridde asidi mu feesi namuyira ne asidi mu bukyala omusajja ayira mukazi we yes ono girlfriend ono mwala yabadde ku campus yamuweerera yes nenkusuubiza nenkugamba haji nkubuulire kale nkimanyi olina omukazi ng'owangamba n'okungamba nina omukazi nenze nja kubeera namba 2 nakubeera namba 2 newadde nange bambi nooza n'oteekamu amaanyi anyway nze simanyi n'amulabirira mpaka mbweya graduating atandika omugamba kakati obufumbo olimu sisobola wenkana taata katova ku lw'obusungu muwenkana taata naye mukama katonda sikyobwe yadenkana taata era bweze simanyi musinga munange obusungu omusajja ndozagala fena tubifiirwe
face ne mu bukyala simanya oba bamukutte naye byabadde generally naye mama busungu kyo abantu nga beesonyiwa kyabakoze kiba kati omuwala musobya okusuubiza omuntu ate okimanyi mu comment badde bali ku side y'omusajja omuwala musobya naye ate obusobya tebuleetera kuwa muntu kibonerezo kisukka ku kyewandikoze kubanga omusajja yayonoonya obulamu bwe kuba naye bajja musiba ebbanga lyonna w'emyaka 10 n'emeka naye ng'ali awo kiteeza obusungu buleka bantu batukoze bino naye obusungu tebukozesa kibonerezo kinene kyenkanidde awo kubanga omuntu yenna ng'oweerera omwana omuto omuwala ku university era omutima guba gukubulya nti asobola okukola ekirala nendoza tabanyi kubanga bambi banje babeesonyi ye ekyokuba ekyembuuza ssente za tuyusoni ziri mmeka kubanga ebikola by'obufu badde babikola kati abatakusasudde kubanga dolini abakazi basasuza ekintu eki kasa kikukolera abakusasudde ensonga ki mu ntalo z'abakazi n'omusajja ba ku mirimu oba ayomba na manager kasawulyangamu ekigambo kiki ky'ommanja kye sinnakola fe abagezi ng'ovaawo bwoba oli mugezi tambula ogende kasawulyangu abayombye manager ayomba n'omukozi naye nga kiki kyo ky'ommanja kye sikoze ng'ogamba ono yamugjamu muviire omala bagenda bawemula kakati omusajja yesu obusungu baawo naye yakoze ekikolwa kibi kyabutemu yadde mutemu kuba omuwala abasajja baba bawerera si lwaki naye baba bakimanyi kubanga babe bakoze naye tebawulira bose baba bakugamba nti namuweerera nadduka namuweerera bwe yamala ogira nadduka naye era bakyabaweerera abamu omukwano guziba amatu omuntu aba takyawulira aguwunza kati abantu abalowooza mbu owuweeyo w'amazima kati gwe tokimanyi nti abakazi wali abakazi abafumba abenzi naye bwanyiri buli musajja agamba owetayenda wange tasobola kitegeeza mu Uganda temuli mukazi mufumba ayenda naye kati buli omu awolereza okwegumyagumya twezzaamu ensa naye nga kisoboka kati mu butanoonya butemu kuba nammwe mubirabyeko nga abantu batta abantu olw'ensonga kyotookolere muntu tokikola university ngomaze senior 6 teyina budde wewanga tuition taliwo ku bakadde bosobola nokiwamu obudde n'ogenda ku mirimu gyo gye bujjo osoma okusoma tekuli ogundi asoma ani muzeeyi okusoma tekuli ku myaka muzeeyi magala jaddayo esoma mbu asoma osaaga bino ebyabakulu naye ati kakati muzeeyi yangamba tiyamala P7 yatandikiddewo oba yazayo mu nasary nze simanyi kubanga omuntu bwoba tewamala P7 kusoma kutandikirwawa muzeeyi mwagaliza naye nze sikyakwata kati n'emyaka gyange nkyasabawo omulimu mumuli bato anti osaba omusajja abanga mukaaga yagimala ali mu kweyongera ye aba walungi naye wa P7 wansi nnyo nze nozazeyo mu nasary nze n'ebintu sikyabikwata okusoma kukooya oluusi byetaaga omuntu kyova olaba omuzadde yenna yandifubye nnyo wakiri omwana n'akulema nga siniya agimaze n'ofubako butamuleka nnyo ku kwevuma kumuleka mabega nnyo wakiri fuba nnyo siniya eno yagimale ka certificate aga kakafune kakati waggulu eri asobola okweyo naye omwana golesente amaze siniya 4 omuntu omukulu okutandika ebibiina bino mbu alina baluwa ya kyamusanvu bikalubamu ate waliwo n'abatagirina era n'omuzadde otomwevuma nga yakumazisako senior 6 abafubye anti okusoma mu Uganda kukoma ku senior 6 era ndowooza bwenda ku university babayiga senior 6 university babayiga mulimu siwe kiri mutyaba university zonna zisomesa mirimu omulimu gw'ogenda okukola gw'obeera osoma okuguka niyo okusoma kwe Uganda okusoma obusomi kukoma ku senior 6 so senior 6 obufunye kakati wali wasigadde ne weebuuza oyagala kuyiga mulimu ki
ye university. University. Kati haja obusungu buno gwokola otya nga bakunyizizza otambulamu weesibira mu waliwo abanyiga n'amala mbu wiiki nga tayagala kudda waka. Abantu balina obusungu. Ntegeera munnange oluusi tubanyiiza. Nze nakula Katonda yankola nakula nyooma. Onyooma. Abantu abasinga manyi tebategeera nnyo. Ate nga bwe kiri kinyuma kuwulira bwe kiri abantu sibategeevu. Enewe. Kakati ojja kubeera awo onyiige naye ng'onyiigira omuntu atamanyi. Era nga nekyali mu kukola tamanyi. Omanyi nti waliyo omuntu akola ekyo atamanyi nti nakyakukola kinyiiza. Waliwo n'okunyiigira omuntu nga kyakkola akimanyi. Waliyo n'omuntu nga basinga obungi mu nsi bakola nga tamanyi nti ekyekoze ddoli ni kimunyiiza. Kakati gwe oli mu kuttunka naye. Kakati nze awo wembalekera era siyomba nabo. Ate by the way nene ntulula haji. Nyooma empola mpola tuna abantu booti n'osirika. Abantu muleka. Ogenda maaso. Nze ne bonsanga mu jam sisonsekayo mmotoka. Ebyo simali nnya ko mukange. Ojja kanga atategeera. Abantu tekiza nti avuga emmoloka ategeera. Bayida umulaga ajja kutomera awo ennyini mu malewo essaawa. Ate nga muindiketa ne weewuunya. Okankulaze nti nzire ndaba oli ali ku bwangu nga muleka ng'agenda. Ng'ayitawo. Teri gwoyinza kusanga mu luguudo n'ogamba ono yabadde ekyanja okuva eggulo nakati musanze era bonna baagenze. Jamu ne bwakwata ate bonna babagenda genda. Ne bw'ogizikiza oba ojja kuvaawo. Nange kye mbagamba ne bagamba buulire ne woogana okumpa. Era still. Bajja buli omu abagenda genda. Waliwo olugamba n'akuyisa n'omusanga ku bitaala. N'ogamba kati obadde ofa ki? Nze batulinako katono n'entunula n'erira. Omulala n'agikuyisaako emisinde. N'omusanga mu maaso awo ng'asibye ng'akyamye ku supermarket. Naye ng'emisinde gyazaafuumuula. N'akuba n'eŋŋombo omuviire. Kati abantu bannange. Omulala ne wabaawo ali mu kkubo lye erigatta ku lino. Akakuba akave kajje ku mmeeri. Nga n'abadde emabega eri bw'alengera ono ayingira ayongeramu embiro ono tayingira ngozo go bajje balaga wali akagwa nti bw'okatuukako waliwo ekirabo kyofuna abasooseeyo ekyo kiva ate kuki omuntu aba akyali mabega eri n'alengera waliwo ayingira bw'ati n'alinnyo omuliro tamusooka kati era awamu oli butuufu abategeera batono abantu kati Katonda yabakola bw'atyo. Era nze abantu batono benyiigira. Omuleka bulesi. Kati nkutegeera. Naye mbeesonyiwa. Bwe ndaba omuntu akamanyiiro kangi ndi mwesonyi. Omwesonyiwa. Ne mmanya kakati ono olw'entegeera ye bw'eti ajja kunkosanga buli kiseera singa mmweteekako. Kati omwesonyiwa nga tomuwalana ninga wamwesonyiwa. Aleke kunyiizanga buli budde. Munyumba lwakunyiiza emirundi emingi akuzaaza emize. Kati olina mwesonyiwa n'ogana namwesonyiwa. Naleka kuddamu kunyiiza. Bamwewala. Aha tubuze ebibuzo bibiri. Ekiddirira ekisembayo. Luganda kati ndiga ekiddirira ekisembayo. Ole yagambye bannange Haji. Omusajja ndo bambi ali myaka yangambye 3 mwembeka ali 34. Buli mwana gwakwana mutwala speed. Ye mu mwezi gumu. Ino kujja okola abazadde bange. Ino kujja wakirola emikano gyange. Ino kukyala. Nze siina budde. Mwala yagamba ino kujja abazadde. Buli mwala wakwana ennaku zino bamulaga nti bali ku speed. Nagamba bannange edda wakwana ng'omuntu ne mugamba atujja twetegerezaako katonotono tugendeko ng'emyezi 6-8 naye kati abawala bamutwala speed bamulagira ddala nti waliwo mu weeks 2 bali bakemanya ye n'amugambirawo embaga. Nagamba bannange kati akwana omuntu ate bw'ojjangoza afaanana baffala. Nedda nawe nange muli kalakita y'okufaanana baffala. Mune bw'ofaanana ffala abantu nga bagamba ebintu. Omanyi abakazi. Omanyi bakazi mmwe temwagala kufumbirwa musajja mugezi. Omukazi anoonya mubayita baddofe. Baddofe. Ng'ogenda kifugaafuga kirina sente zakifuga kino. Oyo omusajja ate oba abafaanana. Kati mubafaana buli amutuukako agaabwe enfuna kino oba simaze kino sikisobola kino. Wofuna omuntu gomanyi nti ono nja mufugaafuga mukko. Afaanana kati omusajja kati enkola bwa simulabye afaanana baffala. Buli obeera nga wafaanana baffala. Kati kiringa kuffe kati abalina gondi stupid face. Kati obeera nga olina stupid face.
Ajo ina stupid face. Stupid Stupid face. face ya face ya kisirusiru. Kati omuntu buli ajja abalooza tomanyi. Nze abantu okutegeera nti manyi mumaze kundeeta ku bino bisoso media. Nze abantu baleewolezanga ddala. Nga toyina ky'omanyi. Simanyi nti oba mbeereyo mu kyalo kati. Era nze mu bantu Oba mbeera mu kyalo. Nze ne mu budde bwa COVID. Mu bantu be bayita bawaakawunga n'ebijanjaalo nali. Era najja. Kati jjuka tebamanyi na wange. Tebamanyi bagamba bano ngeri kale gye baŋŋambye. Kangenda kibe akawunga n'ebijanja. Ne bampitako kono ne wandiise nfuna akatimba k'ensiri ka gavumenti. Gwe nno nga mu COVID awo nalaba ebyo. Bagamba ono Haji waffe kirabika. Nali sinnagenda Makka. Bagamba Haji kirabika ono muntu waffe kimbeera. Tafiira mu nju. Tafiira mu nju. Tujja kuleka muyimbi waffe afiira. Nga bakubira. Kati muna stupid face eyo. Ate ina weeyambira. Abantu bakuteekako nnyo birowoozo. Bagamba oyo waffe oyo bw'atyo. Pala n'oba na ntono. Bagamba oyo bw'atyo. Waliwo abantu abalina nga munnaye bw'obanga kati baba abantu basobola okunyiiga. Abantu bangi nga bw'omusangaga tomanya nti musajja mugezi kagezi munyi. Kati kanjogereyo omuntu omu leka mmuleke. Wali omuntu nga munnamateeka nga yasinga okubala oyo kumpi omu ku basinga amaanyi. Naye nga singa bamukuteera wali ne bataga nti ye gundi. Weekanga omutumye emugga. Baga luvannyuma nti oyo omusajja w'amaanyi mu ggwanga. Injiniya oyo balaba. Weekanga ogambe mukola ki ogenda ku luzzi. Kati bajja ne bakugamba oyo musajja tomunyonga omusajja n'ekifo ekinene nga tokikkiriza. Kyokka nga ate wanditumye amazzi olengera nga be bagezi. Kati ngako kayina effeesi y'abakagezi munnyo. Beba bekolako ennyo n'ata. Katunula kati kombe ate bakuga luvannyuma nti abagano nabo abali. Ekitegeeza bakikola bakigenderedde mu munyoome naye nga ye yamanyi kyali. Waliwo omuntu akyagala n'atambulira mu ngeri y'okulowooza nti wa wansi nga w'amaanyi. Ate abantu abaagala ennyo okwetambuza nga bawaggulu Katonda tabawanika. Jjukira akebera mitima waggulu. Obudde bonna abaleka awo. Manyi bantu beewaayiriza. Manyi Katonda abeera awo n'atunula mu bisuubizo by'abantu abamusaba. Abamusaba amayumba, abamusaba amamotoka. Ate gwe ogenda weewaana kati olaba emmotoka zange ziize ennyina ennya. Kati abaana atera okuba n'agamba naye n'agambye ayina. N'akuvaako. Weekanga togiguze. Kwewaanawaana. Sokola bambeera munyonyi eyo bikikumbe si gy'obeera ennyumba simanya ndowooza kansooke bano abandi waliwo mubambi ono yansabye ennyo. Gwe n'obeera awo mu kulimba bano n'agamba kammuleke. Ajja kiraba. Lwaki bayambalidde lutalo zibambi lutalo manyi ansanyusa kati kyeyakoze kyabadde kibi nnyo. Bamuleke. Abantu ba social media batuuka butuuse ne bagala katulumbe gundi. Naye talina kye yakoze. Kati omuntu okugaba ennamba ye y'omulimu gwe. Kibalumira wa like mbu yaggwamu n'engambe kati nze njala ate ng'emuluma wa lutalo tena kakati njagala mbuulira abantu. Abantu be batamanyi. Kati njagala mbuulira abantu. Mu bantu music byasasudde obulungi. Omuvubuka oyo music amusa. Ate mu bantu abatayonoona ssente yaabwe. Lutalo. Gwe mbuulira muwa musanga mu kifo kye. Ekyokucyakalyamu nti wuuno wali atudde. Ssente bw'agifuna etuuka eka. Oyo munnaluweero yamanya ennaku ye. Atugamba gye nvuddeyo bamusiba nako edda mbijjukira. Nkubuulira keenyweza. Akasajja ako mu byenfuna mu by'okukuŋŋaanya sseezaako ne kaziteeka mu bintu ebituufu yanywera. Kati banaboogera tebamanyi kiboogera. Kakati y'omu ku bantu boyinza okugamba nti yalekeraawo okuyimba era n'otaddamu musanga mu kubonaabona. Lutalo gwe wali omusanzeeko nga woga nti omuyimbi yaguze Range Rover. Gamba n'ennyumba tatulanga nkuyana olowooza ssente tazirina.
ino kwangazi kati ye muntu wa bulijjo ne kyoba otegeera nti mugagga anaso limukola kolugamba naye kenyweza akasajja yakweza n'abavumanaga ekyo nadde saagala akikole oluyimba naluwagidde alukole naye kibi nnyo okudda mu b'otamanyi kubajjukira gwe akuvuma akukola ki akumanyi naye gwe ovuma gw'otakola ki tosobola kuyomba n'abantu b'otamanyi tomanyi bye babeera tomanyi bye bakola tomanyi bwe bafaanagana nze kyendowooza amagezi ayinza omuwa ennyimba zaazikube bwe bamunyiiza kuba omuyimbi afulumya luyimba taddamu kubaddamu naye ekyo kibalowooza nti ali bulungi lutalo nagabe kati yakuze ali bulungi kirenga nesaaha yabagambye nze mbunalekera yagamba yalekeddawo okweteekako price tag mbusimanya mbunze ndi wa million 5 nagamba nze ndi wano enjala ennuma ne bagamba wano waliwo ayagala okuwa akakadde mbagambe mbuno nze ndi nyimbira 5 nagamba mu abamanyi yabagambye oyo saha andi nesaaha yenywezeza wonje saha wa wholesale ne retail gwereka kulowooza mbu nsuubiza simenti wakasawa kamusikamuwa naye akatwala kanerole bwejja nze nange ibanga yonna linyimbidde mbadde wawolosero ne litayiro sirinda ndi wanenjala ennuma waliwo akakadde ngamba nzijjamu kwana abantu obeeraawo muli ku woteeri emakimbye sebo gyebale gundi wano omanyi tazze naye tulinayo emitwalo 8 ogamba nze sola zinona we bagamba ngo balekawo awo baleka banywa munnange mu ssaawa emu obeera okomyerawo obasange ate ng'ozitutte kati buzibu ki kati butamanya kupakasa kubanga dolina olaba oluyimba ne bootaluyimba lwantu naawa luggwako kati we lujjira lukozese olukamula essente nalo lukwewuunye oluyimba lulinganga nte ente ne bootagikama toyinzaga nti geeyongerako bweyongezi ne batagikama lunaku n'olu nga n'ennyana tegirina etuuka ne wayitawo omwaka nga tevaamu yadde akantu bwekati n'ogamba gaggaalaga ge bataakama kati n'oluyimba we luli we lujja mwe bato bange baana bange oluyimba lujja lukamule lugenda okugenda nga olwo walukamula sente wazifunamu naye buli lwosula mu nju wappa manyi oyina n'ogaana emirimu gomanyi kibayita okubeera mu nnyumba nga buli lunaku olina akakadde kootafunye ng'atoleseyo kaleke kubanga olina kilasi kirasi erawa munnange nange nagaba ku ssente ebya kilasi nze tebinkolera njala ennuma ntandika okusabiriza ate gye bujja ate buli wokola ebyo bikirasi biki Katonda asinga kuwa buwangaazi nobeerawo ne kilasiyo paka kirasi lwefuuka kalasi gwe kwenyini gwatandika okunoonya bano bewali onyomanyi muganda wange situla nabo nzeeyo sigendayo nzeeyo nabivaako tomanyi nti omuntu nga mugagga atandikira ku whisky okunywa teziggwawo musana ku walagi wa kidomola abantu bola abanywa walagi baali banywa whisky nesente ziggwawo naye ng'eddookolooko liri kuluma nga nfukirako 3 ku shoti y'emitwalo 3 akatono bwekatyo katozize ku walagi wa 3,000 owe 3 bisatu owe 3 ebbaala etamiira sya munajja na zino aliko abakubye ebigosebo abantu bonna abo boolaba katwaba abawala eyo gye mubeera mu mabaala abanywa shisha sente bwe ziri goni badda mu byalo bajja kunywa taaba kubanga antu bato kyamufuna neki ofuna ekifaanaganamu ekyeddookoloko liri omusanga afunye kitaaba ekikoola akizinze mugundi mu ssanja bwe kipapula bagagundi ogamba oli omuwala yava e Kampala yeyo yanywa taaba kati nga tanywa abanyonyi nti ffe twanywanga shisha ng'embeera emukutte osabagayo Katonda n'akukuumira embeera nga yaganye Katonda yagambye okubuza aje muwala ekisembayo nti bannange
ya abasajja akola atyo okusikiriza omusajja okumuwasa mbulabe bannayenze oluzungu oluganda okubiyigira kale buli musajja amukwana teri yali amugambeko nti njagala kukuwasa kati nabuuza nyambala yebatiisa engeri atambulira wa ebifo byebigira omuntu wakusanze ng'akimanya wo tewaba bafumbirwa naye Haji nedda si buli wantu nze njagala kwetega kwabanga ennaku zino era Haji bw'olinsanga awantu sirika busirisi abantu gomanyi gye beetegera okufumbirwa kati abantu bagenda ne bagenda mu mabaala ku zibiiki nga banoonya bufumbo tojja busangayo ne mu bbaala anti bwe ntula nze kawama ababaala balungi Haji naye nze ngenda kunywamu kawayini kakati abantu abanoonya abakazi gye bamanyidde abakazi ku mizikiti mu kyaki anti nkubuulira omuntu ng'anoonya muwala wakwasanga ng'oli kawala kalungi tayinza kukulaba mu muzikiti kumala mwaka n'atamanya nti omwana oyo alina eddiini tayinza kukulaba mu kyaki oba mu ekereziya kumala mwaka nga n'ekifo w'otuula akimanyi ng'anoonya muwala wakwasanga ate ng'oli muwala mulungi n'atakubuuza nti mukwano gwange oli mufumbo n'ekyo bakibuuliza mu bbaala endongo ewuuna byabufumbo asooka anoonye gy'atambulira wali watya bifo kijaba byatambuliramu ababeeyo banoonya kukwana kulabamu bulabi ayina okugenda wali gye banoonyeza obufumbo walala ate ennyambala nakyo n'ennyambala embi n'ebino ebifo byenkugambye tomanyi nti n'ennyambala bikuyigiriza empisa eno gyekugambye oli ne batagamba nti yambalako bulungi nawe okira nti gy'oli oliyo oba omu ayambadde obubi nkera sande ne weekyusa ogenda okyuka wekka kati gwe doni olaba n'otandika kyaki toyinza kuweza mwaka ng'oli ku lujja nofuna bulungi akatete ne kakwata amafiga gaffe ne gasituka kitote ekiwanvu bulungi sisigala ku lujja emisa mukaaga ey'omusanvu bakugamba owa mbeera kimuoli nga tulaba otambula bwomu ng'otandika nze gw'olaba nno badde kyabeetegereza kyava akugamba nti ate weetegereza bameka gwe tandika kwetegereza nze nze wendi neetegereza nze atuula wali ojja buli tujja ngo neetegereza era mu magezi amanyi yakigamba sikukwana naye mbadde mbyamu akanamba ko njambeere mukwano gate we boogera omunkukubirako ne tunyumyamu bunyumya okunyumyamu kukakananga muzze ebbagatta ate obufumbo babunoonya bwe bati era nabye omusajja wano bamuyita honorable so kati akyali mmeyo n'atwala wano mulya nnyama alina pulogulamu emu kwe yabadde nayo ng'ekigambo nga kyamagezi n'agamba okitegedde muli baavu muli banaku ebifo gye banoonyeza abaana babagagga bano bafumbirwa babagagga bya mirundi emeka bibiri ku yunivasite kuba zo zigatta buli kiraasi ewalala ku makyaki naye gwe otegedde oli munaku ate n'abaana bo baga basabire ku kyaki y'omu kyalo muwe ssente lubaga bwaba kusaala kibuli buli jjuma kubanga bonna kiraasi gye ziba naye gwe ate kennyini gwomanyi gwe mwavu ate abaana bagamba nti ku kyalawo eyo kyaki bali wakyemma ng'omuzikiti gw'emmanju n'agamba togenda kufuna kituufu kyeva mbanga mbuno waliwo oli nga ye baavu naye n'atwala omwana we mu ssomero ery'abagagga nga ye abaza kimu mu connection agambe wanaabeera ne abaana abagagga tomanya ate bw'amala okusoma ng'omusabira ku petrol station eri ewalungi ennene emotoka ez'abagagga wezinywa ati waliwo enywera mu bbanga gabeerawo ku kyuma zino petrol station ezina kumanya webale nnyo oba ku ttera y'omu bbanka muli mutuufu mu katuli awo n'ayambala bulungi mugagga weekoleko awo wennyini obufumbo buli awo mu katuli ako koolako ninkuveeko njogera tonvaako era tumaliriza naye kati segede bambi bannange ekivulu ennaku z'omwezi nga 12 tobadde mutyaba ebintu byo twekwasa era tutandika leero biteekako mpaka ekivulu nga kiwedde gwe twalini gwe wange nga 12 ogw'omukaaga seba avuga wabulirawa ku front page enamasuba
kwe tugenda okubeera. Mujje mugule table ya milioni 2. Tikiti ya bulijjo ya mitwalo 2.5. N'olwekyo mujje nga 12 June. Awo Namasuba ku front page. Mujje tweyagalemu. Bawe n'ennamba. Simu namba kwogulira table atwetaaze 0772 64 18 75. Okay. Kale tweyanziza nnyo. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.